Era olwaleero nina essanyu okubategeeza nti njagala kwegatta mu lwokaano olw'okwesimbawo mu bwannabakyala ow'abakozi mu paalamenti eya Uganda mu kulonda okujja. Omukiise w'abakyala neyanza mubekyo omukiise w'abakyala mu paalamenti. Olwaleero lwe lunaku lwe nasazeewo okwogera kyembadde nsirikidde ebbanga netegekedde ebbanga nti nnyingidde mu lwokaano okuvuganya ku female workers MP. Kifo ekyo kirimu special interest groups. Special interest group mubeeramu aba PWs, mubeeramu n'abakozi. Kati abakozi abo kiki ekibaleeta awamu? Unions. Union kyeki? Union kyekibiina ekikolebwa abakozi nga mukola omulimu gwe gumu ne mwekuŋŋaanya musobole okulwanirira eddembe lyammwe. So tulina unions za njawulo. Arts union gyeri, owulidde omwami ayogedde ku amalgamated transporters, waliwo aba water, waliwo ba science teachers. Tubadde tumanyi nnyo bati abasomesa union yaabwe evuga nnyo because they really fight for their rights, boogera. So unions ezo zeegatta era be balonda. Buli union ereeta abantu 10 ku college era be bakulonda. Currently we have like more than 50 unions. Tuyinza okuba kati nina abalonzi nga 5 mu kuba baleeta 10. Then ogatteko ne bannanyunionize abatali mu union nga 20. So beebo abalonda abakozi ababakiikirira. Obeera MP tekitegeeza nti ogenda kuyimba ddala. Ate kya tulina okukiyiga nti abayimbi neni activity neni profession gy'olimu mulimu transition. Essaawa eno ndaba nti Phina nayimba kati ninga maama mu kuyimba. Tonsuubira kubeera nti buli nnaku ndi I'm like all very on and off. So nina okubeera nga gye kikutwalawo gye kikuzza. Essaawa eno sobola kompitinga n'abaana bato. Kati ate ndinga advisor, I can sing nenyimba nesibya buli lunaku kati nga bolaba Juliana omuntu w'okula ogenda progressing. So I'm still an artist and I'm still a musician. And why? You've seen the song I've produced about the labor movement. So expertise yange ng'omuyimbi tevaayo. I'm going to use my weapon as an artist to promote the labor movement and then fight for workers' rights. Being a board member at UNCC, board member tobeera mu management, boards zituula quarterly, obekyo bale tokimanyi. They sit quarterly and they are at the strategic level of the company. Balonda mu January. Unions zironda buli union esindika abantu 10. It's a college vote. Byonna jjukira we are in transit into the from informal sector to formal sector. Bw'ogenda ng'ogenda mu formal sector byetaaga mbiyita bandi policies. The people who are there don't understand what we are talking about. So we want to expand. We want to expand the language to the parliament where we make policies and laws that govern the industry. That is a transformation. Tosuubira mwana atandise when atandikira masannyalaze. Don't expect me to be like that forever. Abaana bajja, you should leave space. You should leave space and keep advising others.